Abendi. Ate wali bulungi bwamu. Sizze bulungi. Taata karibu. Kubanga ebbanga lye nakuwa liweddeko. Maama. Ako kammesi. Ogo muguwa. Salirawo kimu kyemba nkola. Taata wange. Okutyanga n'okoleranga ebintu ebyambyo. Maama kane kanfe olw'omukwano. Bannange bwe nazaala kanfe. Maama kanfe. Nedda taata nsonyiwa. Maama kankubire kanfe. mukazi wo. Nedda taata kankubire mukazi wo. Maama kanfe. Bannange munyaabe. Kankubire mukazi wo. Hello. Alo, nyabo mwana gwe. Wanji mama. Mwana wange yitawo manguko. Yitawo. Kankubire kyamaani ono. Bannange. Alo? Kyeyamaani nkusaba ojje mangu wano nfunye obuzibu omuko wuuno azze wano ayagala yettira wano akutta omuguwa anywedde n'obutwa yanguwako. Jakulaba. Tuno ntuusa ate kimama. Mwana wange. Omusajja. Balo. Obutwa obulaba. Nkugambye akoze ebyambi ono byonna. Emabega eno byonna by'ozoowulira okuneebikulira okuga nti nkukole ntya biibyo akiridde emmanga. Agenze musuke wa. Agenze kwetta. Agenze n'omuguwa. Tugenda mukola tutya mama oyo omusajja. Mwana wange wafuna omusajja. Kati mama tugenda mukola. Mukama mulungi mama. Mumbejja. Ate muziki. Munage sentebe. Omusajja wuuno azze wano n'obutwa bubuno. N'anywa ate wuuyo agenze kwetuga. Ogamba ono mukodomi wo. Ate bino byakoze leero. Byakoze ye mukodomi wange kyono. Ali ludda wambadde mundi mu kumwanyi kyano gamba mwanyi mama. Akiride okwetuga. Agenze eno. N'emmanga n'omuguwa. Bankubidde essimu. Nange mama wange yankubidde. Agenze ewa. Mumbejja alaze ewa. Akutte eyo mmanju eyo. Luyombo. Wanji. Kikyate. Kyamaani ndeka nfe. Ofiira wano wafe Ndeka nfe. Omukyalo ono ambonyabonyezza ebbanga ddene. Nze nali ngomba gwe tombonyabonya. Ng'ofa ki? Omukwano mpulira gunzita. Ayogera ki? Tobudosalawo okugenda ku muguwa wetu. Kanetuge. Kyamaani tuyambe omujwana ne Famire omukyalo ono ambonyabonyezza kanfe mu nsi. Luyombo. Kanve mu nsi. Luyombo lindako. Kanve mu nsi. Lindako. Tuyambe gyewo omusajja. Soko kakani. Guno gumpe. Wakyaleeta ebikolobero ku gundi yange. Wettira olw'omwana wange. Soko gye tugende. Sentore. Ndeka nfe. Luyombo. Manye nti Lilian yanzise. Mama Robot. Kamanye nti anzije mu nsi. Tuvudde walanze naawe. Njagala owulirize nga nze kyamaani wo si bwe guli. Jangu tusooke tugende. Omusajja n'ojja ewange bw'oba wettira olw'omukazi ono gw'asookerako. Bw'oyagala wette. Kanfe kubanga omukyalo ono mwagala nnyo. Mwagala nnyo omukyalo ono. Ono ye mugalanda w'abakyala. Ani akikugamba ekyo? Ono ye mugalanda nengwe nkimanyi. Kakati akubuuzeemu bw'onoofa n'ovaawo ye n'asigala akuuma abantu nga gw'ofudde ani agenda okulabirira? Ajja kumanya nnyinza okuba nze ekizibu kya famire. Kale tolabaawo nti kakati gwe bitu byokola tebimanyi. Kanfe. Kyamaani kanfe. Genda olaba abalala wajolonganga omwana wange n'omujolonga kakati omulaba atunuulikikako kakiro ka sukaali naaka eyaleeta wano ye lwaki tetukamuwa maama ajja kuddizibwa naye wakanywa kunywa biki ekire omwana nga bw'atawanya n'ozaala omwana n'okola muno n'akuleetera kamukati nedda mukakkane kaakati obadde ogamba otya mubekyo eyamaani omwami oyo azakola ebikolobero byonna emabega byonna sijja bikunyonnyola era obitegeera bulungi ddala ddala oyo akyali muntu ayokaleeta yanneebikkulira n'aŋŋamba nti nkulage andaga ki byandaga oyo akyali muko kakati mumbejo badde osazeewo otya
okusinziira ku bintu ebyo yazze yeekola ate n'okuleeta oyo sikyamwetaaga naye Luyomba ebintu byokola tebisaanidde owulira nze nga nze chairman ow'ekyalo kino nga mwe muli batuuze bange ebintu byakola tebisaanidde kati ono nnyazaalawo ova oti eri n'oleeta obutwa nti kutandika kugamba nti ogenda kwemira wano butwa n'okkirira n'emmanga weetuge n'ebyo byonna byonna ebintu by'ozookola mbu kubanga otandika okumulaga ogenda kumulaga biki Ssentebe mukwano omukwano gwe gunnuma talina byayogera mukwano ky'okumulagala nze ayogera nayo chairman nali ewaka we ng'ambonaabona tatuwa sukaali kati saawa eno mbwa neegomba naye ssentebe nze bwe mbeera mwana wo osobola okukkiriza nadda omutamivu oyo bwatyo naddamu atwala omwana wo oyo gw'olaba bbaawo namubuulirira emirundi n'emirundi yagaanayo okutegeera ne bw'omubuulirira ne bw'ogamba otya ne bw'omugamba ki kitayinza kukitegeera nakimu kati abayo bwenna bwenna bwafaanana kati oze wanyazaalawo weetugireeyo akugasa eki Ssentebe kirabika naye walidde buli era omusango guno engeri gy'ogusazeemu ogusaze engeri y'amancoolo genda todde mukobya awaka wano saagala kuddamu kulaba ng'osalimbira mu lujja luno mamange muwa kalembeekereza owulidde saagala kuddamu atambule agende era bw'omulabira ng'azze wano ontegeerezawo ng'obudde bukyalinze neneeta poliisi ssentebe tweyanziza nnyo kale kaakati nze newagenza okunkubira akasimu nga ndi mu bumwanyi bwange mbadde nonderera bumwanyi naye olabye n'ebizibu ku kyalo kuno olabye n'ebizibu ku kyalo kuno omusajja atuwebude n'ayita ku mayumba ajje wano waba yeekolera ebintu ebitagasa weebale taata byebyo bye twabalondera byebyo kale kanzire mu bumwanyi bwange mubeere bulungi ogenda kuwona buno obulwadde butono nnyo nze jjajja amajigere obuntu butono nnyo obwo kankwiseeko guno omulamulo ojja gulaba ggwe genda nebikokola ebyonayona bakusindikidde bigende bigoba nze wano jjajja amajigere sitera kulomererwa nze obulwadde butono nnyo obwo ensimbu tukola ku bano abalina ebiteega juzi nakola ku mukazi wano ng'ayina agoba empewo ekiro kyonna naye ekitambula kitwala tiri eyo sesijja nakireka kati buno ambulabe bunadda nze ndi musiku nze eddagala eryange ebisangikasangika jjajja majegeri kiki oli mufere ndi mufere nakufeze oli mufere nakufeze okumanya oli mufere nakufera ki tolina na byokola eddagala walisobya tolina byokola omanyi mmwe waŋŋambe nakumeka omanyi mmwe abalwadde babalagirira birala mukola birala waŋŋambe nakumeka oze kuyomba waŋŋambe nakumeka nkujejeje kifaalu ate naawe bagenda nkujejeje kifaalu bagenda kubba ng'otesirizaawo nabuno obuyembe bwo tebuyina namannyo nejjajja ow'omulusozi akusinga gwe jjajja amajegera omuzanyisa ow'omulusozi akusinga jjajja majegera aziikula abafu aziikula abafu ng'oddaawo tolina byokola lwaki adduka neba naye omwana wange nga simulaba eyakusiibudde yeŋŋambye yambuulidde nabungi nnyo gy'alaga era nangamba ne bagendako mawoma teekaawo mabega so obudde bwe yaŋŋambye looza bwe buno akomawo bugenza ate bwerusi wano Uganda yakyuka ennaku zino biki buno obudde ng'oluddeyo bulungi sibyotye bulungi oli otya muwangudde ate tuwangudde si ku nkuba gye batukubyemu n'omusazi naye yennyininyini era atubbye abasaze golomeka batukubye 5 ku 0 kati mwabatata ebyumba babye bati ati obwedda ffe tulina oteebera ng'ate afuuwawo bandi bakubye 5 nomukuba naye mmwe temunyuma namwe kunyumiza mumalamu bumaze amaanyi maama fano gwange muterekeddeko ono yazze akuwerekedde anti budde bwakiro mbadde mwagala ntambula enzekka akoze bulungi munaye ssebo weebale eradde ssebo kale ssebo weebale kunkomezaawo muwala wange n'okumuwerekerako bange oza kamuwerekereko naye
paka wali ku bet. Adde nti obudde bwakira tana asulawana. Muwerekere. Muwerekera kirimu obuzibu. Kama muwerekere. Tata kamukankomewo kale. Muwerekere wamma. Gwe nno. Ateki. Oli atugambye mukwano gwe. Bakyala yi mute mugabula abaana. Golaba kiyasobola. Yeah? Sibake ebintu ebyo. Okambwe bwe tulina mwana ena asobola okuleetera omulenzi waka gwayagala. Kati aleese mwana. Oyo mukwano gwe. Situla kwa kuteeke. Hello dear. Naina kulinze dda munange sikulaba. Dakika 2. Kale yangu wako mputwaleko out. Kale. Njaga okutwalako auto. Otwalako out swazo ntwala wankoma. Anti omanyi am the DIS, District Inspector of Schools. Kati njagala omperekereko mirimu gyange. Olaba abasajja bebakankana empale nga bandabye. Naye si okuswaza ndi fine. Kimala kakati njagala tugenda omperekere naye eri ngenda kukwanjulanga ng'omukungu avudde Ministry of Education. Tugenze kukola sente. Wakitegeera? Bwera bw'otuuka olina okweyisiza ddala nga nawe bitegeera. Kale tugende tuulaawo. You man, how are you? I'm good. But I'll sign in this book after coming back. Why? Do you know me? No. I'm the DIS of this district. Alright. So I'm going to the office. Okay. I'll come back. Alright. Thank you. You man. Yes. Morning. Morning, sir. How are you? I'm fine, sir. I'm the DIS of this district. DIS? Yes. I'm with this madam from the Ministry of Education in Kampala. So we are here around the district touring around the schools. So today we are here. Yes, sir. We would like to first walk around to see how the situation is.
So you also a teacher here? I'm a teacher, sir. Teaching which class? I'm teaching from 4. From 4. What is that, madam? The compound is not all that good. These bricks are for what? As I told that there is a building which is under construction, so we are building another block. By the way, where is the head teacher's office? The head teacher? The head teacher's office is there. Let us go and see him. Let us go there. Sir, there is a visitor. Isn't there? Yes, inspector of schools. Very many. Full day. They don't. You are most welcome. Thank you. Yes. I'm the DIS of this district. Yes. Some was this madam from the Ministry of Education. Okay. We are here touring around the schools. But Madam, you are welcome. We have seen the situation is not all that good outside there. The school is dirty. What is your name? I'm called the teacher William Martin. What is the attendance book of the teachers here? This is the book. Where is teacher Serunjoji? Yeah, he's around. Where is him? He's around. He's here. Where is Madam Nasanga? Has just left. Where is Madam Nasaka? Also has just left. So how many teachers are around here? I'm with Master Serunjoji. What? Teachers? 2 teachers around the school? Yeah, they're part-timers, some of them. You man, what is your level of education? I did make. Citroc? Science. Madam, you hear this man. What is your level of education? I did make. Your level of education. Let me ask you. Yes. You are the teacher? Yes, please. I'm a head teacher. You are the one who poison our children. You man, I need to go with you. Call the police. Sir, you come down. Something is not Come down, sir. Master Serunjoji. Yes, sir. First come. Hurry up. Yes. Call the police. You go to the bus, sir. I'm going to toilet. Itanduse. Ulinde. Tufunye ekizibu. Yanguwa. You man, I need to go with you. And I'm trying to call the police officer here so that we can go together. No. You can't beat teachers. Sir, calm down. What I'm requesting is this school we have just started. Don't tell me that. I've just started. So far this is the second year. If it is the second year, a school remains a school. Even if it began earlier years or now, it remains a school. He's not even qualified to be a head teacher. You man, you are the one who poison our children. No, calm down. First calm down. But I'm going to sort that. How are you going to sort it? That's it. I'm having only 20 learners. 20 learners only. 20 learners? Yes. Then it means what? To be with the 2 teachers? Even if you have 20 learners, yes. Even if you have 100. What is me? Yes, District Inspector of Schools. District Inspector of Schools? Yes, sir. Am I worth that? If you have decided to pass through that way, Call the police, we go with him. you have just undergraded me. You can't give me 50,000 to do what? Sir, but learners, learners, they don't pay school fees. You man, don't tell me all that one. What I want, Trying to abuse? what are you saying? No. Let me just. Which language is that? I don't know to talk very well Uganda. You don't know fish language? Yes, I know English. You are abusing us. No, sir, I'm not abusing. Madam, this man is just. Master Serunjoji. Yes. You first come. Add This number is not good. Hurry up. You are in the right place, but doing a wrong thing. You can't be a teacher.
You can't be a head teacher. Even don't know what you learned. But you are saying that you also a head teacher here? Sir. I don't know even why this number is not going through for this officer here. Sir. Please. I'm requesting. Honestly, you calm down. Calm down. You don't know me. Yes, please. Yes. Mr. Willie. Yes, please, sir. Yes, at least you have reached where someone at least can be well conversant. Okay, sir. But next time, yes, sir, you try to arrange everything to be in a position. Yeah, even in the arrival book, you never signed. I did not sign. Yes, sir. I had forgotten. Yes, sir. But yes, no problem. Yes, sir. But things are not all that bad. Yes, sir. They're okay. But just continue. Yes, sir. Making them go right. Yes. So thank you. Madam, you can also sign here. Yeah. What Jinyala? Hey! My mother's a Mogishu. Okay. Yes. You were brother. Yes. So we shall be bypassing around, touring here around. Yes, sir. Things are not so that okay, madam, thank you. Thank you. Okay. But yeah, we shall meet, I think. Okay, sir. Have a nice time. Okay. Yeah. Thank you. You're welcome, madam. Let's go. Okay, safe journey, sir. Okay. Yes. Master Sergeant. Yes, sir. First come. We. Imufunye. Omuvumye. Mbale era mwisango n'ekikonde. Sajja bamanyirira abo. Nga takula tomuvumye. Mukume mu lugisu. Good. Mulugisu. But I got to know you. For you are a very powerful man. I will break I like you. You are my teacher. Now what you are going to do? Yes, sir. You pass evening. Yes, sir. Pass to Bazaar's office to give you at least 50. Feel my good teacher. Don't try. She's a problem. You are great. I tried today. Okay, sir. Thank you very much. Let me let you plan my result. Okay. No problem. Sajja nakuteeka ku bukenge essomero nalikolelanga nalinga akwega ekizibu. Kuchibala omukazi omulungi tosobola kubanga toliko bakuuma muzuukuke mugende mu omuntu ani abayitanga emirundi emeka okuzuukuka temujo tukyalekana naawe ninja kukulogana abaana bo gwe Juli muvaawa bulijjo mamujja mamalawozi gange mu lusi taata Juli okola kino omuwala oyo omwana waagana atya omwana wange okukima amazzi osobola kwagala taata wange njakukuba muwala wankuba atya gwe ssebo taata malayo ye enkuba etya era obuzibu bwonna buvudde kuona atayagala kukola wakuza abaana byebiki bulamu byebiki bawudulako bubudozi kyalo omanyi kyetuli kyalo kuno ffe bannannyini kyalo mbadde mmanyi nti nno bawasengawo ababbaawo abakufuna buzibu wenyweza odde mukyala ndeese omwana vaawo kanambako naawuli yene simu gy'oyina wesawo james abulakawooma mama james ki njagala ompenye olugagga lyange sivaawo wano gwe tina kyogamba alemera ku tata waffe togenda gitunditeyo mukazi wange wawaka nawulira atya nti nno lubuto ku mitwalo omwendo mpaddeko mitwalo 3 abona omusajja wa katonda gw'osinga